tugenze mu site visit anti bakaba balowooza nti tubeerabidde anti tetukyakola omulimu gw'okugezako okudyayo abantu babe wansi anti kati tuli ku mulimu gw'okukola ki okugulawo omuwala. Twagala kubakubira omulanga obeere bakakamu tetunaba kubeerabira abantu baamwe tujja kukola ekintu kyonna ekisoboka okulaba nti tubajjayo wansi. Kyetugenda okukola kasita tumaze eri wansi biri graders zonna equipment zonna tugenda kukola ki okugitwala eri kiteetika okulaba nti tujjayo abantu abakyali wansi eyo kiteetika. Kati temutya temuwulira eŋŋambo eyo abantu tuwulira nti abantu bajja ne bagamba nti mwe gavumenti amaze okwerabira mwe tebagenda kujja wano nedda. Tugenda kutuukayo tugenda kutwalayo mashini zaffe zonna kasita tumaze okukola omulimu eri wansi. Neeno twaliwo eyo kiteetika waliwo graders naye kati mu biseera bino badde bakyakola omulimu gwaki gw'okugezako okugulawo omuwala. Pads n'engoye ne blanketi osobola nga mbabudaabuda bwentyo. Manya n'eddoboozi Aluna Muwonge nga nze bwe ntuuka mu kitundu nsooka kumanya ki abantu kye balinamu obwetaavu. Ntuuse wano ng'abantu bawuubaala. Gavumenti nsaba abantu bano bafunireyo ku TV basobole okukakkanya ebirowoozo nga balina akiri ekibabuzaabuza. Ku TV bwa ssente ntono nnyo. Gavumenti nkuba omulanga ekyo ekintu mu kitunule mu mangu nnyo. Ffe twalabe ng'abantu tebalina bibala bwe bajja bagaba ndoga omuntu wabanga alina okubanga alina buzibu yafunye alina olya ku bibala olina kukola ki era nebaza abakyala bakatala bakwataganye naffe ne sobola okukuŋŋaanya akatono ke tuleesa ak'ebibala ate ne batugamba nti badde tebannabirabako wano. Kitegeeza tuli bankizo naye nsaba gavumenti omulanga gwange eguwuliro gw'obuTV abantu bano bafune ekintu kye babulizaako ebirowoozo. Mwebale amanya Aluna Muwonge. Ng'obulabirizi nja kwebaza nnyo omulabirizi omuwandiisi w'obulabirizi n'omuwanika ne ttiimu ey'abakristaayo esobodde okulaba nga tukuŋŋaanya ebintu fuso esobodde okujja wano olw'okusobola okulaba nga bannaffe bano bayambibwa. Ensonga ziringa bbiri okusooka byenna okumanya nti bw'ofanga ku bibyo ofangayo ne ku by'abalala. Tuli wano okufaayo lwa bannaffe kubanga nabo bantu nga ffe balina amayumba mwe baali basula nga ffe mwe tusula baali balina engoye z'okwambala nga naffe twambala naye embeera yagwawo ne bisaanawo. Ekyokubiri kwe kujjukira nti Mukama waffe Yesu atujjukiza nti buli lw'oyamba omuntu ali mu buzibu buli lw'oyamba omuntu ali mu kubonaabona oba owoze Mukama ebbanja. Kale naffe tuzze wano okutuukiriza ekyawandiikibwa ekyo kubanga Katonda atuwadde omukisa tubeere ba mukisa eri abantu abali wano. Kyabulabe era kikyamu okulowooza nti ekkanisa tefaayo kubanga gwe ekkanisa ya Mukama naawe kennyini gwe ekkanisa era abantu bangi okuva ku lunaku olusooka babadde bajja wano nga bakristaayo era nga bategeera Katonda. Kale nga church okuva ku lunaku lwasooka tubali tujja wano naye omulundi guno omulabirizi yagadde tujje mu ngeri eri ey'amaanyi esukkuluma ku ngeri bulijjo gye tubali tugiramu. Tukubiriza gavumenti nti kino kirungi nnyo. Kadde waffe Ssaabalabirizi yagenda mu ggulu yagambanga nti okuyamba okutono kusinga ebigambo ebingi. Kubiriza bannabyabufuzi tukendeeze ku bigambo tukole tuleme kusayira abantu musango gwe tewakola kino eyo si essaawa ekiseera kyekyo tekinnatuuka. Mbakubiriza gwe nga tunaba kwogera nakusayira muntu musango baako kyokola obeeko essanyu lyoteeka ku matama g'abantu abali wano. Kyokka ne gavumenti bakubiriza ti buli kyokola mangu. Tulina ettaka lingi nga gavumenti ne ssente weeziri. Tubakubiriza musale amagezi abantu bano bave mu tenti nabo bafune ewaabwe bwe bayinza okubeera nga bafuniramu emirembe. Siyinza buteebaza Prime Minister yatwala abaana abaafuna bakadde baabwe abaali wano abasatu olunaku twasobola okujja. Kyokka n'abala bangi we bali. Bw'obanga oli eyo ng'osobola okubaako omwana gw'otwala n'omuwerera obanga osobola okuwaako ku ttaka ly'olina yiika 10 gwowaako epoloti ekyo kiweesa Katonda ekitiibwa kubanga mu nsi muno
bye tulina si byaffe bya Katonda abitwazika tubikozese kale byoyina byazike bano obikozese okubuulira enjiri. Oye ne tubawa ebintu bingi ne tubawa amenvu ne tubawa ebintu byonna byomanyi fruits ennyanya buli kintu kubanga buli mutu yatodde kyatunda pampa bintu bya njawulo nnyo bye tuleese. Erinnya Namata Justine ow'abakyala Kalere Trade Order chairperson wa Kalere Market Women Vendors. Batumaze okutegeera enjege n'egudde mu kiteezi ne tutuula nga committee member ne tugamba bannange abakiteezi tubakoledde ki tutunda bibala tutunda amenvu tutunda avocado tugamba nedda katwekolemu omulimu nga bakalere Market Women Vendors Sacco tukwasaganyize wamu tujje tukyalireko abantu bakiteezi kuba abantu bakiteezi babadde bayina ebyabwe nga bayina amaka bayina buli kintu waliwo yasigaliddewo nga talina kyalina nga n'abantu be bamugezeeko ne tugamba katujje tuleete ebintu bino ku lwakalere Market Women Vendors era ne nebaza abakyala bano boolaba wano emabega be bamu be twateeseteese okulaba nga tuleeta ebintu bino n'okukwasiza wamu. Kalere Market okubanga basizeewo okuyimirira ewamu n'abantu bano abakosebwa ebintu ebiwana ekiteezi mutukoze obulungi obutagambika kubanga abaana tulina abaana ng'ate bano beeyongera buli lukya tulina abakyala abayonsa abakyala ab'embuto beetagira ddala ebibala bino naye tubadde tetubiraba so naye tubeebaza mwebale byonna mwebale pampa mwebale paadi z'abamaama baffe ne bannyinaffe mukama abaddizeewo ate nga twongera n'okukubiriza abalala bonna abakyalina kye balina bongera ate okubeera nga badduukirira abantu baffe bano kuba tetumanyi bbanga kire tuli wano ate tetumanyi abantu bano kuba enamba yeeyongera buli lukya kyeteyanza ne tuyanzege bamaama wamu ne kansala omwami gwe musindisa emabega nga ni mwanika wa Kalere Market Women Vendors Sacco naffe tusitukiddamu okujja okubudaabuda bannaffe kubanga tulina musuubuzi munnaffe mwami Kironde naye yavibwako mukyala n'abaana nga kitukakatako okusituka okujja era nebaza abasuubuzi be tukwasaganyiza wamu ab'obutale Freedom Market, Modern Market, Semiguwa, Dembe bonna abasuubuzi buli asobodde okubaako kyatoola ne twegattira wamu okujja okulaba nga tubudaabuda bannaffe n'obakwasizaako mu mbeera eno. nga bwerina program okuyita mu ministry eya disaster preparedness efeeyo nnyo okukola enteekateeka y'omwanguka okulaba nti ebintu nga bino biba biguddewo abantu basobola okudduukirirwa olubeerera kyetulaba mu mawanga amalala wagwayo ebizibu ebisinga wano musisi omuliro biki naye abantu mu lutemya lwa liiso baba bamaze okuddayo mu mbeera yaabwe gye baali bawangaaliramu kubanga waliwo schemes ez'enjawulo ezateekebwawo gavumenti ng'ezo